Katunulire ebintu byonna mu nsi nga tomenyeemu oba kwawulamu. Buli kintu kyonna w'ofumiitiriza ennyo kiriko ekiri ku mukono ogwa ddyo n'ekiri ku mukono ogwa kkono. Mu kino kyentegeeza kawabeere ekintu kirungi, waliwo ekintu ekirungi n'ekintu ekibi. Wabeere embeera ze tutambuliramu mu bulamu, wabeerawo embeera z'abaavu n'abagagga. Gabeere maaso era gayawulamu emirundi ebiri. Kwata oba essente ez'empapula ze tukwata ziriko oluuyi oluyinza okuyita olw'emmaaso n'olw'emabega. Ate n'ekirala okuggyako ggwe ng'omuntu ng'otudde wansi ne weetekamu embeera ey'okuba ng'otandika okulaba ebintu ebisinga ng'otunuulidde oluuyi olwa ddyo oba olwa kkono oba oluuyi olulala olw'ekintu ky'oba olimu oba ky'oba oliko. Kiba kizibu nnyo nga ggwe omuntu okubanga ofokasinga oba osobola okukola ebintu ebituufu. K'obeere nga mu bulamu ng'ofunye ekizibu, ekikubeezesa mu kizibu ekyo n'oba ng'okirowoozaako nnyo oba n'owulira nga tekikuvaako, olw'ensonga nti oba otunuulidde oluuyi lumu nga tugezezzaako kufumiitiriza na kutunuulira luuyi lulala olunaakujja mu kizibu ekyo ky'oba olimu. Ensonga esinga otubeeza mu bintu ebisinga ne tutalowooza ku luuyi lulala, olw'ensonga ebiseera ebimu bwe tubeera mu society oba nga tulina ebibinja by'abantu bye tulimu, tutera nnyo okutunuulira oluuyi olumu olw'ekintu ekiba kyogerebwa oba kituba tuliko akaseera ako, ne tulemagana okuba nga tutunuulira n'oluuyi olulala. Abantu abo katugeze ng'abaana abato, abantu ababeera batulinako obuvunaanyizibwa, oba katugeze ne gavumenti ezimu eziba zitulinako obuvunaanyizibwa ng'abantu oba ebitongole ebyenjawulo, bakutunuza mu kintu ekisinga ne bakutunuza ku sayidi ey'oluuyi olumu bo lwe baagala ebiseera ebisinga otegeere. Kati mu mbeera eno omuntu okula oba n'otambuza obulamu nga tugezezzaako nnyo okufumiitiriza na kutunuulira luuyi lulala, ne kikuleetera embeera mu bulamu bwo n'obeera nga ebintu ebisinga osinga kutunuulira ku luuyi lubi. Ate kyaddaaki kankubulireyo ekintu ekimu nga ggwe alaba akatambi kano. Bwe weegendereza nnyo tugezaako nnyo okutunuulira essayidi oba oluuyi olw'ekintu ekikyamu ekiri mu kintu kyonna, ekintu ekituyigirizibwa okuggyako nga tuvudde mu mbeera zaffe eza bulijjo ez'ekintu ekyo ekyatuyigirizibwa. Tugezaako tunoonyereze oluuyi olulala oluli mu kintu kino. Ojja kwekanga ebiseera ebisinga ojja kusigala nga obeera olaba oluuyi lumu olw'ekintu kyonna mu nsi. Lwansonga oba tofuddeeyo nga ggwe omuntu kwebuuza muli nti ekintu kino watyanga nkitunuulidde nga nsinzidde ku luuyi olulala, kiki ekituufu ekibeerawo? Mubeere bulungi bantu bange, akatambi kano kanko.